Ani azikuwa? Unsooke birthdays. Ngiramba yimbiramu nga bibaleta birthdays. Ngiramba yimbiramu. Kyogezako kukola. Nti ngiramba yimbiramu nga bibaleta. Obayimbisa ng'oyimbisa. Akayimba. By the way bampadde obubaka bwo. Ani yabukuwadde? Abalabi. Mbunno ki? Ojja kufa. Nga nfaaki. Eddoboozi lye walolabye ku nkoko esooka ojja ekifaananyi ky'omwana. Enkoko ng'eyiga okkooko mali ogirabyeko. Wenkoko yali ekookolimyeku guno omumiro ne kati kanyimbe ndabe bwe naafa. Oyagala kuyimbira kayimba ki? Nedda. Ama aiza oyagala kuyimbira kayimba ki? Kanyimba akaspice akapya. Mambi. Tokikola. Nero kati kanjira kuba kumacha. Kale amazaalibwa amalungi gagenda eri gwansinga kukusoma ekigambo ekyo bamulitali erinnya eryo. Eno si machine. Aba Maclean. Maclean. Kweli? Abati yali wandiise bubi. Tugende ne Maclean. Maclean Pola Nancha. Soko leeta kirekayo kiri ssebo. Yoyo Maclean Pola. Si yo. Happy birthday Maclean Pola. Yoyo. Maclean Pola at 8 from mommy and daddy. Bakwagaliza yawezeza 8 years. Kale tumwagaliza amazaalibwa amalungi. Yawandiise machine. Era byonna aba machine kasane machine si kibi. Kale kati waliwo omwana mu Uganda TikTok bamuyita Summer. Angellah Summer Namubiru. Yafunye nomination. Yayimbanga mu Basti Rock. Yafunye nomination mu People's Choice Awards 2022 mu category ya African Social Star. Angellah Summer bane bambe mu mulonde ndaba ina following ya amaanyi ali mu followers obukadde 5 mu mitwalo 5 ina follow ku TikTok ina following ya amaanyi Kongs girl bane ba TikTok mu supporting mu muwagire ba TikTok empalana ziri eyo competitive kale naye batamulonde naye ffe tugambe bana Uganda kana kafubi kavayo na award eyo kiba kya amaanyi nnyo ne lika mwali lika wawa lika wa Nigeria yali owokubiri mu Big Brother wa last year. White man ya wangula last year, then Lika Rose yali okubira yawa wamanyi waguno mwaka nkatatera gutojja kutegera no waguno mwaka kumakula TV guno mwaka Fiona ya wangudde Brian abakubiri nzano nali team Bella yali wakusatu naye nga Lika amaanyi akati awutulondesa n'amaanyi Angela oyo tumulonde ndoza tubalekere emboozi eyo tugende naye nga nze ndi wa makula nnyo. I'm proud to say that I was nominated in People's Choice Awards for African Social Star. I'm so proud and I feel honored. This is a dream come true. My fans from all over the world, East African people, my fellow Ugandans, please vote for me. To vote, you go on my Instagram. There is a link in my bio. Click on that link. On my TikTok account, there is a link in my bio. On Facebook, there is a link in my bio. To vote me on Twitter, these are the hashtags you're going to use. Or you can visit www.votepca.com. Don't forget we have 2 weeks, guys, to vote, starting from today until 9th November.